Wano mupalo of Africa tuli mupalo of Africa maifano fe palo of Africa ngosinika amanyo abazungu bagamba mulabe bwase kati mu kigondi ki watermelon smile baganda abantu babaina bi watermelon smile oyirede wano je musajja mu Japan au mu Burundi au mu Bungereza ali mu university ya fulumiza mbo study gamba de bakazi abantu kafu basingo obubi n'obutasanyusa mu bakazi b'amawanga gonna naye njagala okutegeeza nti abantu abali mu nsinga ezo ezirina obunywevu bw'ojjanga weesiriwaza toyinza kumunyirira toyinza banyiririra ng'oli mubisi abazungu balina ekintu kimu ndi bw'onoogenda weesesasasa ezo paalo za Africa okitegedde akumanyira dda nti eno mbaata mbisi era njagala okubuulira bwaba kubawana ebifaananyi nga bageze United Nations Mugabe Museveni simanyi nomala nga bakuse wansi mu mmeeza baluma amagumba mbumuniyo ku mugondi walona kati nga baliyo wansi mu mmeeza ebitambala biba bisse nga baganiza kankekete eggumba lyange nga baliyo wansi mu mmeeza nti bamanyiira okuliiranga wansi bamanyiira corruption oyo kati ne bamuwa emmere mu United Nations era akkirira wansi mugondi mu mmeeza aluma ennyama ku ggumba nga babakuba mu katundu okitegedde kakati naye kyenjagala okubuulira ku ekyo nti gundi abawuliriza abaffe nti abantu bonna bafuba okulaba nti beeyongera okuyiga ekintu omusajja eyasooka okugamba nti Pearl of Africa bamuyitanga Stanley ojja kulaba nti ne kulina obuzibu Uganda 50 bajja kwogera obukaba obwo Pearl of Africa bamuyitanga Stanley yakyogera mu 1860 eyo bwe bajja okugenda okulaba gye bagenda okubba ebitundu bya Africa ku scramble for Africa bwe baali bavuvanira ebitundu bya Africa bwe bajja ne bawandiika ewaabwe n'embitabo ne bagamba nti kino kyakufuna kyamaanyi nnyo eno Pearl of Africa kaakati mu 1904 oluddawo ndowooza oba nga 3 nga 4 oba rawundi nga 10 gundi awo sijjukira bulungi mwami Churchill najja nayimirira ekyaggwe n'agamba nti mu mazima ddala this is the power n'agamba nti mu bintu byaffe bye twefunidde among our possessions mu Africa kino kyekisinga era nze mbawa amagezi bw'awandika kalupalagulafu ke tukiteekeko nnyo essira kino tetukita okitegedde omuntu azaakubba atandika okuwana kino gye nebbidde kirungi kiro kano ke kamooli ke kano ke kagundi kange ke kannalulungi kange ke nebbidde nagamba kalo sijja kukata n'amala ajja mu kuba n'ekiso nga ayagala okukanzijako gwe nkabbyeko tolulako gamba nze kannalulungi nze kannalulungi nze kannalungi ngeri gye tweswazaamu ekyo ekigambo tekiteekwa kwogerebwa nako kati nga nabali bagenda mu maaso omanyi Pearl oba Pearl of Africa bo bamanyi nnyo bulungi nnyo kyakyo kyayogera bakimanyi bulungi nnyo yonna paragrafu bagirina eri buli wamu naye ne basigala nga abantu bakyayogera ebintu bye lwaja kubanga teboogera nnimi zaabwe bali mu nnimi ze batamanyi bandibadde babinoonyereza ne babimanya naye nabo okusoma Olungereza kubakooya kati baba baagala bakkatire naffe batuyingize mu bugundi bwabwe obwo mu bujega kati awoolabira ezo parliament ezitudde eziteesa Pearl of Africa ndi bagenda kutuula bagaba emidaali njagala okubulira nti awantu wonna ebikolwa ebikolebwawo bye bikubuulira ekifo ekyo mu ggwaatiro bakola ki bawaata mu ssundiro bakola ki basunda amafuta mu ssogolero bakola ki basogola omwenge olwo olulimi lwaffe Oluganda engeri gye tulumanyi mu ffumbiro bakola ki bafumba ekifo kyekikuwulira ebikolebwa mu kifo ekyo kati bw'ogenda n'osanga abantu aboogerebwako ensi yonna nti batemu okitegedde nga baweebwa emidaali gye gyaki gya butemu
waliwo abantu abalabadde bagamba Ssekabaka Muteesa tali mu lubu olwo. Ssekabaka Muteesa ali mu lubu bwa midwali gy'abavumu, gy'abantu abagala ensi yaabwe. Si bano bannakunkunya edda emmere ekuza emisegerwe agalifa okuleka emmere lubuto kyoto ne bw'anaali ebyenkana wera ajja kusigala ng'aluvubana. Kale gino emidaali egy'emidaali temugitunula nakwa. Kale wano bajja babadde bagaba achievement award. Omwami omwali Makerere ne bamuweereza ebbaluwa jangu tukuwe life achievement mbwebyobola kuba obulamu bwakoze bingi nnyo Dr. Omu. Naye ne bawagwa yamaze ndeeta empapula n'awaayo empapula biki bamugera kati leeta miliyoni emu. Nakati miliyoni emu sigina noga nti ojja kufuna. Kati kyava agamba muyinza mutya okuŋŋamba nti sijja kufuna. Ttiimu y'omupiira bw'ebeezannye neewangula bayinza ogiga nti bwetuleta miliyoni ekyo ekikopo tukikuwa. Eyo no Uganda engeri gyerimu nga life achievement awards bagitunda ntunde benyini bakiwandisa ku mawulire batunda ntunde kyokka Museveni ngaafuna. Kati waliwo obunaku bw'omwoyo obwo obunaku situka buno obwavu omuntu atalina ssente. Omuntu oyavuwalanga ssente ez'omunsi n'okyoppa ne siripa n'ojambala ekisinziro ekisigala ku ttaka nga yonna ettaka amayinja gagiridde n'otayavuwala mwoyo. Kakati bino ebintu by'okusoma obukulu birungi naye n'olyoka ogenda ne bakutikka amadiguli nasoma agriculturalist ndigundi kyolwokubanga oli dictator nebyekuŋŋanye ku bino genda bikula ekyo genda bitwalawa tolina gyojja kugenda n'obagamba nti nasoma agriculture kakubanyi wabisoma mu bwa dictator tikubanga wagamba nti bwe nali president nasoma agriculture nesoma economics tensoma. Oyinza n'okugamba nti yaganze enzirira Katonda wano bijjidde kubanga awulira azimba nnyonnyonnyaze Katonda omuddirirawa. Yesu yagamba abasajja bali bepanka, mukazi yajja namugamba abaana bange njagala batula ku mukono ogwa ddyo. Yesu namugamba nti omanyi kyekitwala okutula ku mukono ogwa ddyo. Kyava agamba nti kyonna kyoyagala okukola bakikole batule ku mukono ogwa ddyo. Yesu kyava amugamba nti ebyo byoyagala okugamba nti no bayite mu bizibu nanze byempitamu ekyo sikiganyiri bajja bitukako naye ate ekyomukono gwange ogwaddyo sinze nkisalawo. Waliyo gw'ogamba olya Museveni mubaba Yesu yagamba ddala ng'oli mulokole ti Yesu ye yali asalawo. Kati gw'ogamba olya ndi kubanga nzikirira Katonda kugamba kwekwo kunywa ennyo empewo kino nja kiwera kino nja kigaana kino nja kigaana. Kale katulaba engeri gy'anaasobola okubigaanamu kubanga ffe Katonda tumwekutteko tumanyi yatutonda yatuwa olulimi lwaffe yatuwa ensi yaffe yatuteekawo ng'Abaganda. Bw'abanga ffe tumusaba netumwegayirira era nga tujja kuwandirira ekyo kye yatuwa Katonda waffe mu nsi muno ate nga gye kyagaba kyeyanzibwa. Bw'abanga ye anaabakkiriza Museveni ekyo kyanjawulo naye bw'aba teyakkiriza naye yalinda etteke kubanga bwera Mukama bw'eneemujja kuno egenda muto ne Rwanda tagenda kulaba wagenda kuyitawo buyisa wangaale Ssaabasajja. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannange oyo abadde mulongo mu kusomesa mu kuteesa mu kuyigiriza n'agamba nti n'akaana newe kaba kaana kato bw'oba okatuga kasambagala. Ajjeeko abadde atukubira essimu ddamu okube newe kaba kaana kato bw'oba okatuga kasambagala. N'ayogera ku nsonga ng'agumya omuteesa waffe omulwanyi waffe n'agamba nti omulabe atukubidde essimu twesiimye okuwuliza tubuli amannya go nawajo sinzidde otukubira. Sebo amanya gange sebo amanya gange nze Katende Kibandula Enzige twesiimye nnyo okuwuliza sebo. Ndi musajja munnabuddu era neebaza nnyo baganda bange abafumbe mwenna nga bwe muli eyo naye nze ndi wa Lugave. Sebo njagala okwogera ku kigambo ky'okubaaninga olulimi Oluganda oba ekyokugaana olulimi Oluganda okwogerwa mu Buganda. Sebo
Sebo ekyo kyekintu ensonga enkulu ensitudde nsobole okulaba nti nange ndeetayo ekirowoozo kyange oba okuwakanya ate nga warning sebo tukuulya bulungi mukama waffe essebo kakati mpulidde nti abampembe baserojja okwota baaganye Oluganda okwogera mu Buganda. Mukulu tujja kusabako okendezeo ku radio emabega ebe eyitamu eno nga abantu bajuye sebo genda mu maaso. Okay, sorry sir. Kakati ekigambo ekindi kyo kwegamba ekitudde